Fadi TV yujina kusabisa besukabinge atompere video kalaiki mbere ni updates zinavali buli kademba tumideko yona je musizo kwanga mujye kumideko nakato Aisha dudisi nakato ngutumideko biti Aisha ngutumideko Brand Pro aliawo jiba nkwagala byansuso ensonga za kusaba sajja Kabaka kusane mengo n'obuganda buno okutwaliza muzo baba mbera Sinungi kusaba sajja Kabaka olukwe lw'okwagala okujjawo Kabaka wa Buganda embere tabuse ku social media embere tabuse ku social media Abannayuganda kusina Obuganda naddala Abaganda bateekateeka kulumba genda mu mengo bangala kulaba ku Kabaka oba mulamu teki jukira akavideo akatwinizo nako regular ku social media akomulangira Nakibinge ng'alina ebigambo byayogera naye ng'ebigambye si birungi okubiwulira mu matu ng'era bw'oba obiwulidde mu matu mwattu ojja kwekanga mwattu ngaba ojja kwekanga gwe wennanga oyagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda era ng'oli Muganda ng'era oyagala nnyo Ssaabasajja Kabaka bw'owuliriza ebigambo musajja mukulu Nakibinge omulangira Kasimu Nakibinge byabadde avaamu nedda tebinyuma kuwulira nyingi essaawa eno ye Kabaka waffe embeera Sinungi ani ayagala okusaanyaawo Kabaka jjukira Bannayuganda abasinga batandise okukyusakyusa olukongolo nga balugamba nti Nakibinge oyo y'omu ku abo abali mu nteekateeka z'okusaanyaawo Kabaka owa Buganda ye Kasimu Nakibinge nga bwe yagambye ye agezaako okugamba banne bonna mu Bwakabaka bwa Buganda naye abasinga balina endowooza nti Kabaka baamuwa butwa bo endowooza balimu mbwongo era balimu n'okutwala Kabaka okumujjanjaba nga bagamba nti butwa bwe mulimu nti ne banaamutwala okumujjanjaba tajja kuwona Nakibinge by'ebigambo byeyogedde osobola okunoonya channel yange osobola okujja mu channel yange muno Fadi TV UG nolonya akavideo ako nagikoze video eyo kwatagana Kabaka oyinza okugamba nti mbiyiza buyiya naye gamazima Nakibinge yabyeyogeredde ebigambo bino era akavideo kano tekaakomye wano wange wabula katambudde YouTube yonna kossa ne Facebook kossa ne ku mukutu ogwa TikTok kubanze nakajje ku mukutu gwa TikTok ka video ako aka Nakibinge ng'ayogera ebigambo ebikaawo ebikwatagana ku bulamu bwa Kabaka wa Buganda kossa ne Mengo ngena kusubscribing atompere video no like bagita Fadi TV embeera Ssaabasajja Kabaka etiisa embeera ye etiisa obulamu si bulungi ku side ya Kabaka waffe owa Buganda Mwongera okumusabira embeera edde mu nteeko naye nga bo obulamu Bambi si bulungi jukira essaawa zino tuludde okumulabako ffenna Bannayuganda kussa n'Obuganda bonna ennaku ziyiseewo ebbanga erise yatera kulabikako ku TV ye eya BDS final n'okwogerako ku CBS oluusi n'okubaako ebintu n'okubaako walaga wona ng'abeera mu mawulire ebiseera ebisinga naye kati takyalabikiramu ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda musubscribing bagita Fadi TV mwongere okusabira Ssaabasajja Kabaka aterere mwongere okumusabira awone mwongere okumusabira addemu aterere kugamba addemu okutambuza Obuganda mu ngeri gy'abadde abutambuzaamu ebbanga eriise emabega liking ato subscribing tosigale nga following bagita Fadi TV mbagala nnyo abasinziza mu ggwanga lya Qatar mu ggwanga lya Jordan mu ggwanga lya Bahrain mu ggwanga lya Doha mu ggwanga lya Oman mu ggwanga lya America mu ggwanga lya Canada mu ggwanga lya Belgium mu ggwanga lya Germany mbagala byansuso mubale kubanga mujje kumirako Pretty Aisha nkutumiddeko ali mu ggwanga lya Saudi Arabia mbagala nnyo mwena abasinzira mawanga ko gemba tegezeza okubanga mujje kumirako comment sinzaba era mbebaza byansuso nakiri wa Catherine nkutumiddeko mubere bulungi mwiraba